Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Nsinze empologoma ssebo naye nga wootabadde tulabye ebikikiniki n'abamu kwabo sekkesa beweeyabizanga ng'ate bazina gunteesa abantu balamu mpulidde ebigambo n'ensoberwa kyukyumusota era eryokanga n'etonnya ne tulaba ennamu tukumye ebyoto ebyolwatu ku nsozi zonna bajjajja tubeebazizza nnyo baayanukudde twali tuweddemu ssuubi wakati mu kutya kino omutonzi kyatukoze atenderezebwe mpozi abataka b'ebikeeno beemulugunya mbw abamu tebakyakulaba muzizikoki ne kasujju namunoonyaako nga bugayeggaye naŋŋamba abakuumi b'olubiri baamukuba empi kati sekkesa nga bw'ossuuse Kibuuka yasaba wabeewo okwogera n'abataka Buganda eteeke obumulumulu obwo bwempulira bwonna busaane ssebuufu bwange tweyanzizza nnyo mu ssota n'ensonga za federo tuzizze ku mwanjo mu biteeso byonna eyo tugikkaatirize Obuganda tukwagala nnyo nnyo bw'otabeerawo tubadde mu kiyongobero ekitatendeka baba temunsaba lugaba babonereze ne babadde bakwagaliza bibaddiri nabo Buganda lwazi kyensembyayo bakimanye abagyepankirako era bajja kugibuukako Abaganda mugume Mukama mulungi omutanda yakubyeko ku matu balamusizza nnyo mwena gye musinzira okutulaba n'emitala w'amayanja buli omuwaali bagamba nti walabira enjuba n'omwezi yenzu Ssaalongo Kanga kapita nagguse dda tuli mu studio zaffe zetwataddewo oluvannyuma lw'okukola emyaka 3 tugamba nti ate gye tubadde tubasanga nammwe kati musobola otusanga naye era abakyalayo basajja bagondeevu era waliwo n'ensonga kubanga ebyobulimba byatulema byagaanira ddala kati netusalawo ti omuntu okujja alina okuba nga alina ensonga enkulu emuleese omusajja gumulaba mu maaso awo ndowooza abasinga abalaba omukutu guno Ssaako n'Abannayuganda bamanyi ensonga takyetaaga nnyo kwanjula ono yessa William Kibuuka sebo nkusanyukidde nange nsanyusa okukyalako mu studio za Media Choice sebo esaasaanya amawulire ag'ekintu ekikulu abantu ge bajjamu okuyiga nsanyuse nnyo ssebo okunkyazaako okuba namukisa omu kubasoose okukyalako mu studio obayi tuli mu kuteekateeka okulaba nga n'abantu baffe bafuna kubanga ensi yatabuka oli mugenda mu kifo kye nga naye yateekawo enkola ze oluusi ate ne mwogererayo ebintu nga tebikwataganye nga tabyagadde mazima ddala tukusanyukidde ddala nange nsanyuse nnyo okunkyazaako wano nina essanyu era mwenna abalaba Media Choice Television yonna gye muli kuba esaasaanidde mu mawanga mangi abagiraba bannaaye mbaagala nnyo era twesiimye nnyo era mbakubiriza mwongere okulaba Media Choice omanyi William Kibuuka tugenda kutandika mpola mpola ndudde okulaba obadde ludda wa mbaddeyo eyo naye ensonga enkulu ey'amazima nina essanyu ku mutima gwange eri omwami gwe bayita Ssaalongo Peter Kankaka era njagala abalabi b'omukutu guno nammwe musanyukeko wamu nange kuba ekyamazima Ssaalongo Peter Kankaka yannoonya gye nnali mbutuufu kyenkana nga ndi ku ndebolebo y'okufa antabuddwa nga simanyi kiddako ni nange nalabira omuntu ng'atuuse mu lujje wange mazima bagamba nti eteefe etuusa mugenyi kya mazima nnyo kati Kibuuka ayogera gwe mulaba ebitundu nga 7 ku 100 Kankaka yabikoze okusobola okuba nga nsobola okubaako akadaala kenninyeeko okuva ku ttaka kwe nnali Mukama akumpeera ebintu bingi mazima biri omwaka guli oguwedde gwali muzibu nyongera okujjukiza abantu William Kibuuka kyayita okumusanga ku ttaka ze nagenda munoonya
nagenda nnoonya omusajja omukulu yayimba oluyimba lwa Kaalo ka Buganda. Akaalo kaaliko nannyiniko. Omanyi wayimba Akaalo ka Buganda abantu ne bakkazaako n'erinnya. Kati gye namusanga eyo nga ngamba oba basajja baakaddiirawa tebatambuza buggu. Nandi kizi nasooka kubuuza nti teyafa era nga tukyamuwulira. Nagenda ne bagamba gyali ne nga wayi kankyameko omusajja bw'anangoba n'akitegeera bw'atangobe. Ati namusanga eyo nga embeera bwetyo nga bwe yali vidiyo eyo mwembali gyeri mu kubalaga kati ndi mu kubajjukiza Kibuuka we nakusanga. Kibuuka namusanga ali kadaali abaana ng'ensonga zitabuse nga n'ekyokulya tewali embeera nga mbi nnyo nze tyano byogera naye kasirawo byeyogeredde mazima. Era nze kyenva neebaza kankaka nze oluusi ntula mu bifo ebimu ng'abantu ab'ensonga banyumya ku luyimba Kaalo ka Buganda nga bansonga nnyo okusinga ne kankaka mazima nga bawaana n'eya luyimba naye nga bo tebasobola kuntegeera nti no nkola ki owulira nti wendi tulina omusajja waffe ow'amaanyi Kibuuka nga ndi awo nze nzinze emikono bwe nti nga sisobola kwogera kuba mba sibajjaamu nga bayinza n'okumpita omulalu okukkiriza nti nno nze nayimba oluyimba olwo. Kale n'olw'ensonga eyo kyenvudde nsalawo okukwebaza ennyo wadde ngenda kugattako n'abalala bewakubira omulanga kuba sinze nagukuba nali sibamanyi ne bajja ne bannyinyulula mu mazzi mwe baali kyengezaako okutegeeza nti omutima omuntu gyagujja okunoonya omuntu nga Kibuuka atalina kyagenda kumuwa bannanga abantu abo tebakyazuulika mu ggwanga lino lye tulimu. Badde sikimanyi abantu batono nnyo kuba ffe abatulaba manyi balina omwoyo gwa Buganda ogutafa abasinga okulaba Choice Media eno nti ffe twagala Buganda nga tewali atutumye kuba kitukakatako nti tuli Baganda naye ogenda n'otolola n'otuka ku mutima gwa Baganda abantu ab'ensonga abaddukanye ebintu bya Buganda ate nga waliwo bye batafaako n'osanga omusajja kankaka ku lulwe n'aveeyo wansi n'ajja n'atambula n'agera ematugga wansi n'anoonya Kibuuka. Ekintu ekyo nkikwebaliza era n'abantu abalala abali eyo munneebalize kankaka ne Mukama Katonda kusaba omulimu gwe oguyimuse era omusajja asituke mazima. Omanyi Kibuuka esebo oze noyogera ku kintu kwebaza ekyo nno kirala kanange nkwebaza kuba abasiima nabo baba batono. Omuntu ajjukira nti waayi gundi ye ayinako etaffaali yayongera ku mataffaali ge nali nzimbye oba eryansitulira ku lyali linnemedde wansi babeera baki babeera batono naye nga sino bagenda yonna mu kyoyagala ate era ne mu nsonga nze ndowooza nti ze tugenda okwogerako omwaka oguwedde gubadde mwaka muzibu. Ssaabasajja Kabaka wamulabye era kyenjagala bannayuganda bategeere omutanda wamulabye namulabye mazima mu ekyo bwe tukituukako kyogerako era njagala mwebaze nnyo mwami kankaka abalisoma ebyafaayo bya Buganda ababisoma kati n'ababitandise era ne Buganda yennyini kuba simanyi Buganda wennyini weeri mbadde ngisaba ekwebazeeko kubanga waliwo programu z'okoze ddala nga zitukwatako nnyo ng'Abaganda kwegamba okulaba omutanda waffe ali ku ki n'ofeffetta wano n'ofeffetta wali n'ofeffetta sikiwaayo munnamawulire akoze ku nsonga ezo nga kankaka ng'oggyeko okwebaza nti Kibuuka nze alina gye yanjija naye ku bulwadde bwa Ssaabasajja mu Uganda sisuubirayo munnamawulire ate nga ddala kyekyamazima akoze nnyo nga mwami kankaka nga yeewaddeyo n'omutima gwe gwonna ogwo gwe tugamba omutima gwa Buganda ogutakola ki ogutafa. Era mmanyi essanyu lye nawulidde n'omuntu we mulala lyawulidde ne kankaka yasanyuse nnyo ng'atunuulira ku mutanda ng'olaba n'eddoboozi livaayo nga yeye era twasanyuse nnyo sebo tusensebuse Ssaabasajja Kabaka wangaale nnyo. Omanyi wakuba ennyimba ezaatunakuwaza n'okoola kasujju ngambe n'okoola kasujju nogambe bannaaye tuli ludda wa nga tulinga abawa tetumanyi kyaliko era
abantu M.i.S.O ogamba nti bagundi be kati tuwulira essanyu tulabawo enkyukakyuka naye oluusi enkyukakyuka eyo gye mulaba ettaffaali erira kankaka lyaliko yakola nnyo kino kiri kitya lwaki kino kiri kiti n'aleeta abantu gundi ne gundi n'olwekyo tuli basanyufu ffenna abamu abantu ba Buganda n'aba Uganda okutwaliza abamu kuba Ssaabasajja kikubagizo kyaffe bwe tumulaba buli omu alina engeri gy'asanyukamu ey'enjawulo. Omanyi Obuganda butegeeza abantu Obuganda bw'abo abeegatta mu ngeri ez'enjawulo. Kabaka bwe yalwala nze nali mpuliriza nga nnumirwa wange ng'omuntu era bw'anaalumwa olw'ekintu ekitateredde naye ekyambagula we nali ekisooka saakitegeera naye ekyokubiri ekyali emabega w'ekyambagula nasooka kwebuuza bibuuzo mwalimu abavubuka aboogera ebitakwatagana kati bayinaawo nagamba nti nze gundi nsinzidde wano ogamba nti kabaka kino kyekikola kyekimuluma naye akanka kaseegeziwaza tewaliyo bekikwatako benyi nsobola kubuuza kyokka ekyansanyula nti nabanga nkola puroguramu Kibuuka n'agigobereza oluyimba kuba entegera z'abantu zaawukana waliwo atajja kulaba puroguramu eno atalina biseera ajja kuwuliriza oluyimba lwani lwa Kibuuka ne wakuba oluyimba luli olwasooka olwali lwogera ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka tubibuuzaani wakuba oluyimba olwo nange eyali abinoonyereza natuukako ewantu ne ŋŋamba bannaye wakati okwate ku ng'otuuka ng'oli mu masaŋŋanzira ŋŋende waani omutuufu gwe ŋŋenda okubuuza ensonga za Kabaka zina abamuli okumpi boogera birala abamuli ewala boogera nnyo okusinga abali okumpi ne ŋŋamba bannaye era weebale nnyo okuba oluyimba lwa tubibuuzaani kigambo kirungi nnyo nze nakikozeemu ne puroguramu namba buli lwensoberwa ŋŋamba oba leero bino ŋŋende waani tubibuuzaani kyokka mu mwaka gwe gumu ovudde ku tubibuuzaani n'okuba oluyimba omutanda akubye ku matu era oluyimba olwo tulukwebaliza mwebale nnyo mwebalire ddala naye ekiruma kino abatukulembera eri Buganda waggulu simanyi bayinza tujajinga ne waliyo Abaganda balina omwoyo ogwo ogutafa kubanga ebintu bino kanka kasigu wandi bikoze mazima oba nange Kibuuka sinze nandi bikoze naye at least emyoyo gy'abantu giwewukamu nga tutegedde ne tubadde tutambulira nnyo mu kizikiza ne bw'owulira ebigambo ebingi ebifukumuka tonenya babyogera oluusi waliwo ndabawo obugayaavu eri Obuganda obutategeeza bantu ba wansi ensonga zino nga bwe zitambula kyakulabirako ffe singa kankaka yeddira kinyomo singa bwadduka ew'omukulu w'ekika w'ekinyomo aba alina kyamwe ng'ali confirmed ku ekyo n'amuga jjajja kiki ekiri wano niyo otutuka ne jjajjawo n'omubuuza nga talina kyakugamba kituufu awo ffe ng'abatunuulizi abakenenula ensonga tugambamu Obuganda ddala kati wawe buli aw'amaanyi we tulina okulaba nti ddala ensonga eno ŋŋende waani oba jjajja bw'aba tagimanyi n'abuuzaani abataka abakulu b'ebika bannange bajjajjaffe twatuukanga kigambo banakozesa kibi naye oba kyekyo nga basirise nga tetuwulira kikola ki naye kati omuvubuka ow'omulembe guno omutebi nga kankaka bw'awulira nga alumwa nnyo ku kabaka we gwe jjajjange oba kitange ow'emyaka 7 lwaki ozinga emikono Obuganda buno bwaffe ffenna ng'abantu abali mu Buganda era butuvunaanyizibwako kyenkanyi singa abaawo ekiguddewo ne tugamba bannange ngedde bakubanga saagala agalamidde kati tukole ki kuba abantu abagezi gye bali kituufu buli nsonga nga bagisobola gwe gyoyitanga ennene abantu abagezi gye bali abagisobola ate oluusi omulembe bwe gwajjamu obuyivu abantu baffe balowooza nti abantu abasomye be basobola okukola ku nsonga ez'amaanyi waliyo abantu nga bawansi naye nga bwemunnyonnyola ensonga mu butuufu bwayo agitegeera nakuga wano kolawo bwoti oba kolawo bwoti omanyi bwe twetalaatala nengwa ku kasujju yankakasa butereevu nti ye teyasoma kyokka ate ffenna kwe twali tufiira nga tunoonya ebyokuddibwamu tutambudde wonna tewali addamu nga tulina kunoonya kasujju mazima era bye yatugamba abamu byatuzzaamu ku ssuubi ate eky'omukisa omulungi Katonda ali ku sayidi yaffe era yakikoze ne tulaba Ssaabasajja era ebbanga agenda kukyukira ddala okusinga ku nga bwe tubadde tulaba era kye twali tusabirira
emisambwa n'emizimu ne Katonda ali waggulu ennyo muyogeyoge mazima ddala essebo okubye oluyimba kabaka akubye ku matu tulukwebaliza era twazze ne tumulaba ne tusanyuka nnyo naye wakati awo nja kukayisaawo butereevu kano abantu bazze ne beemulugunya Kibuuka gwe simanyi ndowoozayo ku kintu kino Ssaabasajja Kabaka we yalabiseeko eri Obuganda ng'ali ku bbiiki awo yatambuliddemu ku bbiiki abantu ne bakikubamu nnyo ebituli ekya Ssaabasajja Kabaka okutuula kaseminti kweganga balabanga abalina enteekateeka emuliraanye abataateekateeka bulungi simanyi waliwo obunafu mu nze nno waliwo omukwano gwange yankubidde essimu ekiro naŋŋamba ensonga eno ogyogerako ki Kabaka okulabikira ku bbiiki abantu abateekateeka Buganda eno bagiteekateeka bulungi naye abantu abagiddukanya ebiseera bino waliwo we bawubira ate nga bwe bagamba nti nno babuze bakuyita kwepanka nze Ssaabasajja okulabikira ku bbiiki si kibi naye bwe ndowooza Buganda gye nsuubira abaana bange n'abazzukulu gye bagenda okulabikiramu nga nze nzimba Buganda egenda okuba ey'amaanyi ate ku luno nandikoze sitayiro mpya Kabaka n'alabikira ku lusozi nnono ng'abakulu b'ebika batudde awo tetuganye ku bbiiki yandigenze kugamba ng'alabikira mu kitiibwa kya Buganda ekijjuvu nga n'omwana bw'aba muto nega nti Kabaka eyo yennono gy'alabikidde olwayiro kipya kirina kye kiteekamu kubaffe Abaganda twagala Kabaka waffe n'Obuganda bwonna okutwaliza wamu naye kubamu akafaananyi ng'abaddukanya Buganda bakiteeseteese nga Kabaka alabikidde ku lusozi nnono nga waliwo n'ab'ensonga bennyini bekikwatako n'abeegayirira oba n'abasaba kugamba okuzza mu miti emito emisaayi emito amaanyi bwe kyandibadde yalabikidde ku bbiiki kirungi naye ate eri kyandibadde ky'amaanyi nnyo ate bwe yalabikidde ku bbiiki ekitiibwa kya Kabaka tekyabaddewo tekyaweze kati ffe abalowooza nti nno tekyaweze essanyu lyaffe ery'okumulabako ate lyazzeemu ekiwundu ne tuba nga tulina ekiwundu kye tufunye nga tulaba ekitiibwa kya Kabaka tekivuddeeyo oba nkunnyonnyodde bulungi nnyo ffenna twabadde basanyufu nti luli okusinziira ku nfaanana ey'omubiri yali mugonvu nga twongedde okutya kaakati kituba kuyingira mu bintu bino Kibuuka abantu abamu abalenzi abatalina nnyo mpisa baali batandise okukaabya abantu abakulu omanyi mu Uganda mulimu gurupu y'abantu ngayo obeesasulwa ku bika kale ffe twaddamu negawaye tubiyingiremu tudiffusinge tulabe naye kyatusanyudde nga tutunulira ku mubiri naye ate kyalibadde kirungi nga bw'okinnyonnyodde nti olulabiko olwo lwandibaddemu ensonga era kitwetaagisa naddala lwakuba ffe abataasoma bwe twogera oluusi abantu ebigambo bye twogera babiwewula nze ŋŋamba Buganda etuuse okubeera n'ekigango oba bwenkyogera okitegeera kigango fedda we twakuliranga mu kyalo ku kiyungu kwabangako ekisenge ekirala nga kibayita ekigango omulyango omulala ogutali gwa kiyungu mu maka agateredde obulungi nga wabeerawo ekigango kati ng'abagenyi bwe baba bakyadde nga tebali mu nju batula mu kigango omwo kale nga muggweeramu ensonga nnyingi nti nno olwaleero mu kusala butya Buganda etambula etya wasaanawo ekigango kyenkana mu buli ssaza ensonga zaffe kuba Buganda egenda kusigala nga yaffe emyaka gyonna bwe tukubaganyiza ebirowoozo abantu ab'ensonga nga bagamba nti nno kati tuli buddu mu kigango kitegeerekeka nti ensonga ze tugenda okwogerako yeeno neeno naye ekyamazima nze sayidi yange kibuzo kyembuuziza Ssaabasajja okulabikira ku bbiiki mu mbeera bwetu tekimalayo kitiibwa ki kitegedde bulungi Sir William Kibuuka musajja muyimbi yayimbye ennyimba nnyingi nnyo era zenna ezisinga ate kyewuunyisa yatamiira Ssaabasajja na Buganda ennyimba ze ezisinga zonna nze ndowooza ze naakawulirako ebitundu nga 9 ku 100 ng'oggyeko ezibuulirira
zoogera ku bwakabaka bwa Buganda. So kindagira ddala nti nno tokoma bukomi wabula olina n'obuyiiya obw'enjawulo bw'oyongera mu bwagazi bw'obwakabaka. Naye ate ekiruma mu byonna nze ennyimba zange kizibu nnyo okukubwa ku CBS rediyo y'Obuganda naye oba tozitwalayo. Kakati gogo wanoonyeza eri mu masaŋŋanzi eri ewaffe mu bantu abawansi n'otuukayo bekikwatako bangi abayinza okulira ennyimba za Kibuuka naye ndowooza oba waliwo ekitali kituufu naye nze bwe Obuganda nga bwe mbutwala ne ku mikolo gyennyini egy'omutanda kizibu nnyo mu bayimbi abayinza okubeerawo Kibuuka n'omulabawo naye nze nkolera Abaganda abaliwo n'abaliddawo. Kituufu era ku nsonga eyo kwennyini kubanga abantu bangi abali ebbali oba muno mu Uganda oba ebweru w'eggwanga naddala nga Abanyamba kanziremu mmenye ku mannya genzijukira nga musajja wa Kabaka Kajubi Kato Boston ne mukyala Kato nabwe nabali Boston abeddira enkima bazzukulu ba Mugema waliwo omukyala Penina eyeddira envubu ali mu Amerika waliwo mukulu Kayima ali mu Amerika waliwo mukulu Kisitu ali London waliwo mukulu Kabali Vincent naye ali London ne wabaawo omwana bannange omanyi kankaka nze era oluusi mbeera n'ewakoto ne tumbula wasanga abaana bange tebasoma mukulu Kato yakola kyamaanyi nnyo oyo mukungu wa Ssaabasajja nno mu bakungu ba Ssaabasajja nsaba erinnya eryo olyogerangako nti mukulu Kato e Boston Kajubi Kato e Boston oliddangamu kuba mu bakungu ba Kabaka bonna balina bayitirivu yeyeke yawulira omulanga guwakubira abantu mu bakungu ba Kabaka bonna Kato e Boston mpozi ne mukyala Kato nga yeegasse ne bazzukulu ba Mugema abali e Boston naye olowooza abakungu ba Kabaka bali bameka mu nsi muno mu Uganda muno abamu babyeyita n'okubyeyita nti babiri naye omuntu ali ogwo yasobola okuweereza ssente abaana ne badda ku ssomero nga ebyo byonna mmaze okubiraba mu Uganda mwalimu abantu babiri abaawulira omulanga gwange muli mukyala Jack Kizito oyo abeera wali Mukono n'omwami omulala yali abeera Nateetaawo bamuyita Guluddene wakubira omulanga yali muno mu Uganda naye ate ekyennaku kati ali bweru abantu babiri mu Uganda abalala bonna bali wabweru naye neebaza nnyo omwana omuwala bamuyita Helen Nalubega kubanga abalala bajja ne bannyamba nga bw'omanyi naye Helen Nalubega ne yeeyama okuweerera omwana gwe bayita babirye n'essaawa eno takisazangamu abalala bonna bajjako ekigere naye Helen Nalubega mwana wa nnyabo nsaba Katonda akumpeera emikisa mingi kuba simanyi kya Katonda ky'abaakolera Helen Nalubega omuwala oba muyite na omwana oyo ali mu Amerika naye nsaba Katonda naye nga bamuzaala waffe Gomba mukyala Helen Mukama akumpeera ebintu bingi. Omanyi bw'oyogedde ku bantu abo kindaze nti nno tekikoma bukomi bantu kusiima by'okola wabula eriyo n'abagamba nti asiimi akola obulungi akola ki asiimwa naye ate abasiima bansobedde wani waffe we tukulira bavo tebalaba kubanze naalirowoozezza ti gwosooka ku lisiti mu nkuuka goyingiza Ssaabasajja awo ng'agenda okugula omwaka bantu batono nnyo ennyimba za Buganda oli akubayo kamu nga yakayimbira emyaka 10 ate nawe alina kaabala kakati gamba oli yankubidde essimu ekiro yaŋŋambye naye olabye otya singa mukulu Fred Sebatta ye yazze n'oluyimba baatuyise Embuga entegeka gye yanditegeseemu ebintu ebyo Fred Sebatta nga yayaniri kuba abantu babadde n'ennyonta nnene nnyo eraba omutanda nga yataddewo ekitiibwa ky'omutalo oluyimba abaatuyise Embuga oba olumanyi bulungi nnyo gusinze kwegamba ekitiibwa kyandibadde kyeyongedde naye abantu abategeka ebintu bino tubagamba oba abantu babagamba tebawulira so kitegeeza
kyalisanyudde nnyo Lord Fred Sebatta waliwo n'ennyimba omuntu zayimba n'abali eno bonna ne bamuddiramu ekitundu ekiddako kubanga kati kabe muzeeyi Dani Mugulono w'eggomba bw'ayimba oluyimba Muteesa baala bataliwo olabanga ensi ekyuse naye ffe kabaka waffe bagenda bamusikambulako ebitiibwa mu ndowooza yange nyinza okuba ndowoozezza bubi bwe twandirowoozezza kabaka olusitajjira mu kitiibwa ekyo kyennyini kyabaakola ki kyalina kuba naye tetubavunaana wabula kitubasaba mutereezeemu mazima nkutegedde bulungi omanyi nzize nkugoberera ddala okuva lwe nazuula nti gy'oli tewali ebintu ebisinga byokola mbeera mbiraba n'amaaso kubanga bw'ozuula munno era ogoberera takuzuula nti oyagala obwakabaka ate tokyeyisa bweyisa wabula gy'oli kaakati nabadde ndi awo ennaku zino simanyi kikyasitudde bantu ba mu Buganda muno mujjukidde ennono ate gwogibaddeko abalala bagijjukidde Kibuuka wayimbye oluyimba olwafuuse ensonga lubaale w'abaana kaakati olw'okuba nga tugenda kwogera ku luyimba olwo bannange be neebazizza mukulu Richard Mulinda erandani bonna be neerabidde abaawulira omulanga gwa kankakanga abayita nti nno musajja wa kabaka wuuno mbasiima nnyo mwebalire ddala era abaana basobola okugenda ne basoma era neebaza nnyo Helen yasigala ng'aleeta school fees kati ekyo nga kiwedde tugenda kudda ku luyimba lwa Kibuuka olupya lwalina nalutumye ebisiyaga era ojja kulambululako awo ku nsonga z'ebisiyaga era bwe nnaaba nnoganya nja kunnyonnyola abantu lwaki oluyimba luno lwayimbiddwa ndowooza kankyuse ne ku ngoye abettima ababadde beesunga ffenna tukaabe kabaka wa Buganda tafanga bukawawa kino kisiikirize kya Mungu ajja balumya emitwe ennyo seggwanga musota bw'alabika ffenna ne tweyagala wano gwe kirumye musabye agende yeetuge Abaganda mugume Mukama mulungi omutanda yakubyeko ku matu sesebbule engoma n'engalabi oyo gwe kiduguda kimudugude Abaganda mugume Mukama mulungi omutanda yakubyeko ku matu sesebbule engoma n'engalabi oyo gwe kiduguda kimudugude tumwebaze Katonda n'engeri ze ffenna tuyimbe atenderezebwe nnyo Mukama tasingika abatemu baazina n'amazina nti nno kiwedde Katonda yabikyusizza abeeni mulamu seeka muzaate kyennyamiza ne